Tumira mchala. Yo. Naye kitanda mulya bulungi mukwasaganya bulungi. Omwana mulungi nange nenga nga wenkugambye nange nkayisaawo abaana bo ku Trinity Salon ku SJ Complex Makindi mwe bale kola bulungi ku anko wange nammwe ate babeerako by the ku Terefayina buli wempitawo. Okay. And I'm like I'm really so proud of you. Tandika ogenda tusale enviri naffe tuwagire. Kale kakati mumboze endala waliwo abayimbi bano bagenda ne basirika. An artist n'abeereeyo ng'ali mu nsi atoba na dunia ne wabeerawo masquerade n'atandika okujja okunona ssente nga yeeyita Jamal. Anti Jamal abadde abuze. Kati omuyayi abeera litooke nga libuze n'agamba ye lwaki sifuuka mu Jamal baddiya. Waliwo guy abadde alina ne management abadde akwata bookings za Jamal. Ye presenting bulungi mu mbaga n'agamba tubaleetera Jamal ayimbe ku mbaga tubaleetera we have Jamal you need abayimbira bakazi bazira ennyimbe ze za Jamal zonna nga bozimanye empoomu batashe tuba abazira nga muli bazira I know right gayi nga baleeta sente booking nga agendayo nga Jamal kati lumu Jamal bamukubira essimu waagwa chaliwe nga mgamba mwana wanate bakulanze ukubonzeko notanziramu nagamba waagwa kumbe gayi abaddeyo kati jo yategedde we yeeranze bamulanze sente yazirya nalinda ero tuba tuliawo nga Jamal aze ku stage obugalo mu bbanga nga Jamal mutufu amulaba anozana yagamba bakutori but I think his look alike by the time you do that and tebafaanana na nnyo just bantu kufaana mbiira buntu bwe soko tuwe Jamal si musanyufu abaliira mu linnya manager asti wiki nali ngezaako waliwo omwana mulenzi yeeyita Junior Jamal oba Jamal wandiise fake Jamal amaze ekiseera kingi ng'ajjako abantu ssente abagamba nti ye Jamal mwennyini akola emirimu agenda paliisa agenda mbalala agenda wa wonna so abantu abamu tebamumanyi so yeeyita Jamal abeera ajjako abantu ssente n'atandika okuyimba ennyimba zange abeera yeefuula nti ye Jamal so maze akabanga nga munoonya naye ne batugamba ali Bukeerere tugende Bukeerere wekituuke Bukeerere kati nitusobola okukwata twafuna manager oyo aliwo akatambi akamu manager naye nze manager nali namulaba nga butuufu oluusi yali tamanyi nnyo yalowooza naye ndowooza oba alina Jamal mwenna simanyi simanyi gy'abeera naye kyensuubira ayinza okuba abeera mu bwayiso oba mansana ewewatyo kuba nakamusinkana emirundi egyo 3 so omusonyiwa naye n'abawagizi bennyini abantu beyajjako ssente nabo alina okujja n'asooka naye wanaaba tazze eri gyendi onaaba nze mwefunidde obanga poliisi enyambyeko oba intelligence nga banyambyeko kubanga ayonoonye erinnya kubanga abantu abamuwa ssente bayitirivu so alina n'okwetondera abantu bajjako ssente okwefuula nti ye Jamal badde mbasaba bali eyo mwegendereza omwana mulenzi oyo agezezaako okwonoona erinnya lyange nagezaako mmubuulirako ku social media emu nga mutegeeza alekeraawo neera akyagaanye so nafunye arrest warrant so munoonya naye omwana oyo ayisizza nnyo kubi abawagizi bange kali awo kavubuka kampi kalina Okay, that is Jamal Wasswa katumusaasireko munange mwaye mutobere wakanga omuntu akulyamu akasente teya olaba emirimu tegikyajja kumbe gwoli eri weeramula nnyimira milioni 8 kumbe waliwo afuna ali yazirya agenda kukolamu akasente akatonotono so David Lutala has also fallen victim of this waliwo ababadde naye bakuba waliwo owe gwe tumanyi naye amumanyi era avayo n'amugamba nze banaye nzikiriza nnyimbe ku buyimba bwonkwagala bwagazindifani so he has reacted ku kino kuba kigenze kikula kitandise okukula and he has